Good morning, katusubire buli omwali malidad sana nnyo okuvaana mu ggwanga lya Uganda ne mu nsi yonna gye musinzira okubanga mutuwuliriza oba mutulaba ku mukutu gwaffe guno Kabuna Mawanga Celeb Jazz Extra era nga bulijjo n'omuweereza wammwe King Smith enaku zino voicinga because siri mu state nnyo kubanga ne recordinga ate n'ekirala time ng'amaanyi agato batuusaako amawulire mangi nnyo agafa mu ggwanga lya Uganda oba oliawo neyo gye muli oba gye musinzira okubanga mukola ki nga mutulaba oba nga mutuwuliriza naye nga biki ebigenda mu maaso mu mawulire ge Uganda bingi nnyo ddala era nga ebya Rema bikyakoze eki bikyagenda mu maaso. Ekisooka ku mawulire ga Rema Tebinagwa, kitegedde ebya Rema Tebinagwa kuba kati buli kunaku tufuna new developments ku nsonga zino eza mwana muwala Rema. Kati development esooka eraga muno family ya mwana muwala Rema yamukongratulatinze naye ate family ya Kenzo nevayo nemugamba muno tagenda kubanga agenda mu maka ga musajja mulala n'omwana waabwe amanyiddwa nga Amala. Okitegedde bunyo era kati ogundi gye tugenda okubanga tuddako awo olutalo tugenda kubanga tuddako lugenda kubeera you are not taking my daughter with you nga ani agamba Kenzo yagenda okubanga agamba Rema oba family ya Rema nga family ya Kenzo nga yegamba Rema omuli abantu abenje badde mumanyi nnyo ne mbadde mutamanyi nnyo kigambwa muno Kenzo akyali maziga akyali mwenyamivu olw'ensonga nti no Rema abadde nga ayenda mu makage naye nga takimanyi era nga n'emu ku nnyumba Rema zaali mu kuzimba eya fula ebbiri wali Namugonga ku kiggwa kya Protestanti kigambwa muno Dr. Hamzah ono yabadde nga akola ki yabadde nga agiteekamu akasente oba oliawo akawerawerako according ku mawulire ge naakafunawo naye ate lwaki abantu bavudde ne bagamba Tebinagwa reason being tino embaga oba okwanjula mu Buganda gye twandiyise embaga okwanjula kwa mwana muwala Rema kwazeemuko julume entonotono olw'ensonga nti nno abamanyi tegenda kweyonga ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa November munange bakwongezaayo era nga tetunategeera date kintuufu kugenda kubeera naye ng'essaawa yonna nja kuba mba nzija wano yasitiru ku mukutu gwaffe guno Kabuna Mawanga mbeere nga nkola ki nga nnyongera okuba nga mbategeeza ku nsonga ezikwataganako bwezityo. Lwaki nkugambye muno Tebinagwa ensonga ey'okusatu eri about abantu ab'enjawulo abavuddeyo okwogera ku nsonga za mwana muwala amanyiddwa nga Rema ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddy oba muyite Eddy Kenzo omuli omukyala full figure nga yavuddeyo n'abako abantu ab'enjawulo bawalampa n'abagamba ku nsonga zino kwabadde omukyala amanyiddwa nga Evelyn ng'ono mukwano nnyo gwa mwana mulenzi gwa mwana muwala amanyiddwa nga Rema ngeri ebifaananyi atusembebe nabalaga nga Evelyn ono yali ayimirira nnyo wakati waabwe nga kiraga mbunono yali ku mission nga baamutuma ng'era yamutuma full figure atugambye muno yamutuma yali Dr. Hamzah omusawo w'ebisolo omutegeeza gayino era ng'ono yamugamba genda obeere ng'oyimirira wakati waabo babiri so that Kenzo tagezaako nnyo kubanga akola ki ng'asembeera mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula. So oyo naye obuzibu bukyamujjidde obungi ennyo kubanga y'omu ku ezo abavudde ne bagamba muno y'ensonga lwaki oba oliawo embaga eno oba okwanjirwa kuno kweyongezeddwayo kubanga Evelyn tannavaayo kubanga akola ki ng'asalawo kinajjukira muno Evelyn ono munnange ali mu kibiina ekimanyiddwa nga ekya Ebonies era nga gy'azannyira emizannyo gye egisinga obungi ennyo era nga gye yafuukira celeb naye nga kigambibwa mbu adeetinga mwana mulenzi omu ku ba B2C soldiers era nga ensonga bwezityo bwe ziri. Ensonga endala lwaki nvudde okukola vidiyo eno ey'okwa muno bya Rema Tebinagwa okuvaako ate kusaidiza wali eyo bye twandiyise nga waliwo ekiwandiiko ekibadde kitambisibwa nga kigamba when Pastor Bugingo separated with his wife Teddy and showed us his new lover Susan, women became so bitter all over social media, cursing him, throwing all sorts of insults on him and comforting Teddy. But when Rema Namakula separated with Kenzo and showed us a new lover, women are so happy all over social media, praising her and wishing her luck. You can understand a creature called women. Antu agamba muno lwaki abakazi muvuddeyo nnyo okuwagira mwana muwala Rema ku lw'ensonga muno asuddewo omusajja kyokka nga ate ku by'ensonga ez'okuba muno yali asuddewo Pastor Bugingo yasuulawo Teddy Naluswa ate ye temwakola ki temwamuwagira seebyo nonna togezaako okola kintu kaki nga tubyebuuza tugamba abakazi kitonde kyekyo ddala kimugezaako okulaga eri abaana n'abantu ab'enjawulo abali mu kikulanga ekyo. So yeyo embeera egenda mu maaso era nga njagala okuba nga mbatuusako ebirala bingi nnyo naye ekirala kiraga mbuno Rema anaagenda ne muwala wa Kenzo omukulu bw'anaaba agenze batagende naye
naye omuwala ono ye anaasigala n'ani amanyiddwa nga Maya. Naye ensonga nkulu nnyo, ensonga ki ebimu tebigambo ebya Kenzo ebya Rema tebinaggwa, kubanga omwana ono mama we yamuleka n'agenda n'afumbirwa, Kenzo n'asigala ne muwala we era nga ye muwala we omukulu. Naye katwebuuza ye omwana ono agenda kusigala n'ani after nga Rema amaze okuva ewaka n'atukwata ekkubo n'akola ki n'agenda. Ffenna kye twebuuza era buli muntu kyayagala okuba nga akola ki nga yeebuuza. Mulowooza Kenzo anakkiriza Rema okugenda ne muwala we omukulu amanyiddwa nga Maya oba taamukkiriza? Tukyebuuza naye nga ku mbeera yo Kenzo ayinza okumukkiriza ayinza obutamukkiriza. Tujja kuba tubakola kirobera. Wabula Dr. Hamzah mu kifaananyi kino akyagezezzaako okubanga ye musirifu nnyo ku nsonga zino, kubanga agamba omusajja bulijjo nga bulijjo talina nnyo bingi byakola ki byayogera. Naye abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bayogera ku nsonga zino, okuli Maulana ne Rain, abali mu ggwanga ly'e Dubai, okuli mwana mulenzi nga Khalifa Aganaga, tujjukiza n'akayimba kamanyiddwa nga Sweet Sister eyamukubira nga akayimba omuyembe, n'agamba enjawukana tezigenda bbawa tekubanga alakkiriza family kubanga zikola ki nga zivawo. So ebya Rema tebinaggwa, ye emboozi eri e Kampala. Binaggwa ddi tujja kuba twabulira naye ng'ekiro kati genda akafunawo ku makya ga leero galaga nti nno Okwanjurwa kusaziddwamu ne kwongezwayo ku date gye tutannamanya ffenna abali mu industry. Nja kubanzija batuseeko ebirala bingi nnyo. Thank you so much for listening and watching. My name is One King Smith. Tujja kuba tukwatagana ate olunaku oluddako. Mbaagala nnyo, musibe bulungi, mweraba.